Aha, mukulikeyo mu nnaku enkulu ngamba mmwe mwenna baganda baffe abalokole abakristaayo aba Seventh Day mukulikeyo mu Easter. Mwebale kubeera nga mukoze olunaku olukulu ate era mwebale kuluyitamu nga muli balamu. So olunaku olwaleero ngenda baleetayo akatambi Kasheyi atutte obudde n'agamba ntuuse mu kifo ekitukuvu ngamba Maka. N'atwala obudde bwe okuba nga asabirako mwena bankuba kyeyo. Abasinga ku mwakatambi kano mwakalabye naye for those abatanabakalaba tugenda kuba nga tukabaterawo wano eno nammwe mubeere nga mukeerabirako. Well ate era nga yenze Sheila Adita nkomyewo ne video eno gwe bwe natanaba kusubscribinga video eno egenda kuyitako muganda wange wabula ate okyalina obudde obusubscribinga n'okwata kade nga video yonna gye tuteekayo ekutuukako bulungi. Ng'ogyeko ebyo byonna that is happening to me ebigenda mu maaso mu bulamu bwange as you all know nti nina sagazi ezimu zendimu azesamanya zatandika zitya era zesitagenda kumanya zigenda kugwa zitya naye njagala omanye nti nina saga zendimu era nga gwe wena ali eyo nkusaba obeere nga onsabirako ebintu omanyi bitandika mpolampola ng'ebyolusaago munnange ng'omuntu akitandisa ali eyo yanyumirwa ali mu kuseka n'emmere afuna obudde emmere n'alya n'atambula mikwano gye n'akola buli kimu kyawulya kyayagala naye neyeerabira nti waliwo oli gwatadde mu buzibu neyeerabira nti waliwo oli gwali mu kwonoonera erinnya neyeerabira nti waliwo oli gwatadde mu mbeera y'obweraliikirivu olw'okuba nti ye amaliriza ekigendererwa kye era kyekyabadde kimunyumira ku mutima kyawulira nti nno kyasaanye okukola wabula n'atamanya bigenda kuggwa bitya. Omanyi neeyo nsonga nkulu era mbakubiriza nnyo nga tonnatandika kintu kyonna oba bizinesi oba kutandika bulabe oba kutandika kyonna ky'omanyi mu nsi gwe ky'oyagala okukola lowoozaamu ebintu bino mbitandika naye bigenda kuggwa bitya. Eyo nno nsonga nkulu. Tuleme kulandagga nakatambi kaneeno katugendeko mu katambi Kasheyi gwe ndi mu kwogerako ate era tubeere nga tukomawo. Baganda baffe abali ebunaayira abali e UK abali e USA abali e South Africa abali mu nsi endala zonna tetusobola zimanya zimalayo ne buli Munnayuganda yenna ali ewala abali ku Bulaaya abali wansi eyo yonna gye baalaga nga mwagenda kunoonya riziki nga mulina ebizibu ebyenjawulo mwenna Allah abasaasire. Allah saasira baganda baffe bonna abaana baffe bakadaama ab'obuwala abakolera e Saudi wano ne mu nsi z'Abawalabu abali e Jordani abali e Dubai abali e Turkey abali e Saudi abali e Dubai ne walala yonna ayi Allah Mungu baseeko okusaasirako abaana baffe Allah baleka ensi yaabwe Uganda ne bajja wano okunoonya risiki. Allah risiki gibawe ya Rabbi bagondese emirimu ne bakama baabwe Allah abalala bakolanga tebasasuddwa ayi Allah ekimu ku birungi Mungu kwoyisiriza okwanukula edduwa ye muddu okusabira ku munna ataliiwo Allah n'amusabira ekirungi. Tusabira abaana baffe bakadaama abali e Saudi ne mu nsi endala zonna bawe obulamu obulungi Allah bataase okuttibwa bataase okutulugunyizibwa bataase Mungu okukolera obwereere. Bamaama baabwe batunda bibanja Allah basobola okujja abalala batumba amayumba ne basobola okujja abatalina bakujja Allah bawe visa n'abajja Mungu bawe riziki bajja kunoonya ssente babeere bulungi mu nsi basimba amayumba bayambe bakadde baabwe Allah be baaleka e Uganda abasula enjala be baaleka mizigo Allah bawe obusobozi obuziimira bakadde baabwe bawe obusobozi obuleeta bakadde baabwe Makka ne Madiina bajje mu hijja ne mu umura bwabasiimye nga bayise mu sakifa ejja balabirira bulungi ebbanga lyonna. Bakadaama bonna Allah bawe obulamu obulungi obataase ettaabu eziri mu biyumba obataase ettaabu eziri mu bakama baabwe bakole nga basasula ebbanga lyonna nabo bajje bakole umura ne hijja. Kibi nnyo okujja mu nsi Allah n'ogibeeramu n'otatuuka ku nnyumba eno Kaaba. Bannayuganda abali ebunaayira abanoonya obufumbo Allah bubawe abanoonya empapula abanoonya obutuuze wallahi obutuuze bukyaganye basibiddwa ebigere tebakyayinza kufulumanga bano babbeeka obutuuze babufuna dda balina mu bonasi ensonga lwaki bali ku Kaaba basaba beeka nsaba Allah tabaraka wa taala eyakuwa obutuuze fati nsaba Allah eyakuwa obutuuze abuwe ne bannayuganda abalala bonna abali mu Amerika bafune obutuuze abali e UK bafune obutuuze ne mu nsi endala zonna ya Rabbul Alamin abanoonya empapula tusaba Allah zibawe abali eyo ng'emirimu gyabula Mungu gibawe abali eyo nga batambulira ku street Allah batebenkeze abali eyo nga banoonya obufumbo Allah bubawe abali ebunaayira nga banoonya zadde Allah
Allah libawe saba Allah abatasa ababaloga ababafuire emmindi e Uganda gye mwava Mungu ababatase Allah abawe obulamu obulungi naye ekisinga byonna Allah abawangaze nga muli basiraamu saba Allah abateeka obusiraamu mu mitima gyammwe ensise mulimu sinyangu nnyo tuli ku kaba wano ey'ekitiibwa mu Ramadan Mungu abawe obusiraamu mu bwagale ate mubukolerere muzimbe emizikiti muzimbe amasomero mulabirire bamulekwa mukole eddiini ya Allah tabaraka wa taala kubanga eno eddunia tuliiko kaseera bugenda okucencanga emirimu emirungi wakola wallahi gye gikweyimirira naye nsaba Allah tabaraka wa taala nga naffe bwe twesabidde ebirungi Allah nammwe abibawe abasumulula ebigere abanoonya zi green card abanoonya zi visa abalina visa eziweddeko ayi Allah basaasire obasonyiwe Allah nga tuvudde mu katambi aka shehi nkwebaza nnyo webale kubanga osabira kuba nkuba kyeyo munnange ekyo nno kiba kirungi gye tuli oba gye bali omanyi wootwala obudde n'osabira ku baana abo bingi nnyo by'oba obataasa naddala mwenna bankuba kyeyo nina okukkiriza nti ebigambo ebyabadde mu katambi ako temubikyusakyusa temukyusakyusa ebigambo ebyabadde mu katambi ako ate era temukyusakyusa amakulu g'akatambi temukalowooleza obubi akakatambi ka ssaala eri mmwe mwekka abayina wano akakatambi ssaala eri mwekka abayina wano era akatambi ako kagenda kukolera mmwe mwekka abayina wano mmwe mwekka abayina wano nga gw'olina omutima omulungi essaala eyo egenda kukolera kubanga yavudde ku kifo kitukuvu naye wooba nti olinamu omutima omubi omutima ogutayagaliza omutima gw'ensalwa omutima ogwenge omutima omulogo omutima omusezi omutima gw'effitina omutima ogutayagaliza omutima gw'enzikiza essaala eyo tejja kukolera era ojja fundikira bubi essaala eyo tejja kukolera ojja kufundikira bubi bino ebigambo tumanyi okubyogera abamu ku mwe ne mugamba mwogera nnyo mweyogezayogeza kyanagwe watutama kwogera kyasama ki watutama naye nga jjukira nnyo ensi eno gye tutambuliramu buli kintu tokiraba n'okirekaawo n'olowooza nti awo we kiggweera kiba kijja kweyongerayo so kati gwe wenna ayina omutima omulungi essaala eyo wandigikutte ng'ekyatika n'ogitereka n'ebeera mu ssimu yo nga buli woobeera n'obudde nga toli bize essaala eyo ddamu ogiwulirize buto era nga bw'ogamba amiina Mukama Katonda bino byonna bye bansabidde nkusaba bibeere ku nze nfune obulamu obulungi nfune bakama bange abalungi mbeere nga mpisibwa bulungi mbeere nga mpeebwa ekitiibwa omusaala gwange bagunsasule mu budde onzigirewo emisanvu mu kkubo abantu onzigirewo ebiiso abantu abo abatanjagaliza abantu abo ab'effitina abantu abo ab'empisa embi abantu abo ab'emitima emibi oba nsemmereze wala onjerere ekkubo lyange ntambule mu kkubo eggolokofu mbeere muntu mwetoowaze mbeere muntu mwesimbo mbeere muntu wa mazima omuntu asonyiwa omuntu ayagala ate era ayagaliza ebyo bw'onoobikola buli lunaku muganda wange togenda sigala kyekimu jjukira essaala gye tuli mu kwogerako essaala eyo etegeeza farewell eyagaliza mirembe na birungi eri omuntu yenna n'atandibadde gwe nkuba kyeyo but everyone omuntu yenna nange we nagiwuliriza nagyegombye era nange nenjiddamu nenjirecitinga nga ye waakoze emirembe gimbeereko nfune omutima omukkufu omutima omusasize era ogusonyiwa omutima ogwerabira omutima omugonvu ate era nga gwakisa nze bwe nnali nga nkyali e Bulaaya nasabanga nnyo essaala bwe zityo nga nsaba nnyo Katonda ampe bakama bange abaŋŋondera nga bwe njogera bawuliriza buli kigambo ekinvamu kibeere nga kiwulikika bulungi gye bali nga nsaba bampenga ekitiibwa kyange nga nsaba bwe bansoba babeere nga banneetondera babeere nga bampa ekitiibwa nga nange wenkibawa munnange
nkunyumiza ki ebyo byonna nga bwe nabisaba nabituukako era kati ndaba nga bwe ndi olunaku olwaleero nsuubira naawe osobola yenze Sheila Adida kansuubire vidiyo eno ekutuuseko bulungi nnyo bw'eba tennakutuukako osobola ogisanga ku YouTube channel yange gwe subscribing akwata ku notification bell buli vidiyo yonna ze nteekayo zibire nga zikutuukako enkwagala nnyo